incredible stories. But let me start with Big Eye. Big Eye, yeah. Omusajja ono, of course, mukimanyi bulungi nnyo. Mukama yamuyamba n'amuyiwako amasanyalaze. For some reason, he became a trending factor. We are siding with people power. There is so much that is happening, so we wanted to follow up to Manye. So bulamu butambula butya luli again the US. Now kuba ekivulu ne Pulinsipo. How has life changed ever since the so-called masanyalaze poured on him? Era atugambye ayagala nakivubo, is planning nakivubo, bali munteekateeka ne ham to organize ekivulu kye e nakivubo, something like that. So let's start with this one. Nina Dr. Proper is going to be on set with me later on. Now for now, katsoke to have a Big Eye as he assesses to us obulamu we buli okuva amasanyalaze we gamuyingira. Saba yimbi erinnya eri walijjawa. Erinnya lyansi linnya ly'abantu. Be balimpa bantu. Wabadde awo n'osuulayo ekivvulu. Nga mu 7 December ku Cricket Oval. Cricket Oval? Yeah man, Big Eye ku Cricket Oval. Live in concert, yeah, Ilugogo. Bayagala gifuula kagogo. Kagogo. So abantu babadde bansaba. Nambole, so nkikubamu nakyo tochi ndabe. Yeah, tulabe, yeah. Bagamba bwala omusajja gwe wasa connection yabadde awo. Come on. Okubuuza sitteeka. Kubuuza sitteeka. Atuuse. Nga buli muntu abuuza gw'ayagala kubuuza. Otwala muterina bwawe. Oluliwa. Tetukyali ku kugamba oba nkugambe nti ndi I'm busy on other things ebisinga, so omuntu yamugambye maaso ku maaso nti wewaayi connection lwaki tozimba. ate nga nze nina omuwa naawe sebo ndi mulalamu sibiri ndi mulalamu nze nga bakati twagala tutunuulire enkolagana eriwo wakati wa gavumenti n'omuyimbi oba industry ya Uganda n'ey'abayimbi. Enkolagana yandibadde nnungi naye lwakuba gavumenti tebadde fair etya mu bintu ebisinga. Kati bw'otunula gavumenti twakagibanjiza copyright bbanga ki okitegeera, tugibanjiza copyright for a long time. Kati lwaki kyetwegayiriza? We are not supposed to kusaba busabi okitegeera. Balina kukituwala ekibakakatako tuwa copyright mukitegeera naye bakifudde mutwegayirire kutambuza abantu otegedde kulimbalimba bantu, so it has not been fair to the music industry. Wawulira kati wano sente z'abayimbi zibateeka mu supplementary budget mwaziwulira okitegeera, era ne baziranga ne mawulire ensi yonna naye ziriwa baziwa bayimbi ki okitegedde. Kati yo efunayo abantu beerowooza abantu nga bataano nti kati simanyi oba bakola mirimu gyayo, I don't know, but bwe tuba nga tutuuse ku eyo state bwetyo, it's not good. Kakati Big Eye ebintu ebyo by'otugamba ng'oli mu kamera wali otudde ne Kenzo ku olwo, lwaki tewamugamba ebintu by'olusimu? Ugandan music industry is exciting. Naye nabadde on Federation guys and nabawadde report abagala okumanya ebisinga yogenda ku YouTube channel yange Jazz with Jackster. That conversation is going. I'm careful with what conversations I'm putting there. I will dig where people are not digging. I'm not going to do stories for numbers necessarily. Let numbers find me. Ayagala content, go there. Ayagala information, go there, because every interview I do there yansonga njikola nga yansonga, so nakoze yensonga ya federation beyond the words nti federation baba okay baba meka sente z'abayimbi ziriyo meka ani yakafuna kwegamba. It is a nice one, you need to watch it. Okay, now Betty Campbell birthdays, and I think we go for a break. Buganda 12 minutes into